oli ku Bokati TV. Leero enkya ne luli Bokati TV. Ebintu ligwempadde ka video kana nyamba akasharinge ndi mukudduka basajja bakaka ndi mu kibira asindikidde skodi y'abantu batano bajje banzitire kalangala gye yanteeka balina omukutu gwe bayita Patriotic TV kwe batuyise okututimbako nga tukola ebintu olumala okubibakolera ng'ate batwefuulira kati banneefuulidde nziruse nadduse kiroko okuva ekiro sinaba kwebaka ndi mu kibira mwengomokera naye nga kyonna kaka. Okay, butereva mpuliriza nkwaniriza nya tempozi ku Bokati TV olunaku olwaleero mu kiyumba gy'oli gy'owangaalira era munnange nkusaasidde nnyo naye nga tugamba ekintu kimu kyokka sigala nga weekuuma ng'oli mulamu totambula naaba mu ngalo omubiri gwonna gunaabe mukozese sanitizer abalala zita sterilizer naye nga mpozi asobola okubeera ng'okozesa dito mutabule mu mazzi omunaabe kompozi webabeera nga tyaddala kawuka. Olunaku olwaleero tugenda kwogera ku mwana mulenzi amanyiddwa nga Ssenyonga Ronald abasinga mbadde mu mulaba ajja postinga bu video bwe abadde ajja nga avunaana mbubatta omuntu ku bichi eye Busaabala era ze ayogera bingi ngera agamba nti Bobi Wine mutemu, Bobi Wine akola bwati ne bwati. Akatambi ako nga kateekebwayo ng'ennaku z'omwezi 7 Okitoba 2019. Amanya nze Ssenyonga Ronald ndi musajja Muganda mpeza emyaka kati 37 nga tuvudde ku stage nga tutuuse bafumbira oli naamukuba ekikonde ekyaddala kati Bobi Wine ayagala okulwana naye in that processing ayagala okulwana naye waliwo essigiri abana abookya ennyama yajjawo akambe lucky enough n'akafumita omusajja wano mu mbiriizi wano kati ku show ey'okubiri twakola bulungi nnyo ekivulo era ne kiggwa kati mu ssaawa y'okunnyuka mu muto wa Bobi Wine ajja n'omuvubuka nga ajja amukutte agamba ono omuyaye nabawadde okukola parking ebweru naye sente zange zonna tebakola ki tebazimpa mu kutuuka Bobi Wine yaliwo Bobi Wine n'amukuba oluyi n'agamba mwana ffe abayaye tubeera tukola mwe mubeera mwagala bwagazi byaffe byabwerera kati bwamukuba oluyi babawunsa bamubeerangako bawolola abo bati abatambulirako kyava akwata omuvubuka bw'ati omuyaye baamukuba mpaka lwe yafa. Kati tuba tukyali awo in that same area omuvubuka najja munne wooli gwe baali bakoze naye kati agenda okutuuka nga munne olwedda ali luddawa ali wansi afudde ne bagamba ono kaatulabye egenda kubeera ttabu ono naye tumunyige ono owookubiri baamukuba Bobi Wine taliiwo. Waliwo omusajja wa Red Cross Wesley Shua oba baamusaawa oba baamusaawa omusajja wa Red Cross era bajja Busaabala eyo ye yali nannyini w'emmotoka Bobi Wine gy'alina eyatundula. Ekintu kino kyenjogerako Bobi Wine agaanye okuvaayo poliisi egamba talina kyemanyi esirisi nayo amawulire tegalaba ku social media teriibo naye toyinza kuŋŋamba nti poliisi tekimanyi naye tebasobola kuvaayo lwa nsonga mwebali bafunamu ab'amawulire basasulwa obutabi pulayinga kizibu ekiri ku bannayuganda kiri kimu kyemulina mumuwoza kimu mwagala kukola nkyukakyuka naye Bobi Wine abadde buyimbi ngatta abantu n'atagambwako n'akola ebikolwa byonna byakoze n'atagambwako kati bw'anaabeera pulezidenti ekintu ekyo njagala tukirowoozeeko nga bannayuganda abaagaliza ensi yaffe emirembe. Nze siri munnabyabufuzi n'abagambye sirina kibiina kyabufuzi kyempagira era sijjidde mu kibiina kya byabufuzi nzize ŋŋanze okwogera ki ekiri ku mutima gwange naki kye nalaba. Ensonga enkulu ennyo mu byonna waliwo ekintu kye babuusa amaaso bonna kye batatunuuliddeeko mu Uganda wano nga enfa y'omugenzi Andrew Felix Kaweesi. Kyemmanyi kiri nti enfa ya Kaweesi Bobi Wine ateekwa okuba agimanyi. Eddoboozi eryo oliwulidde kati ng'ennaku z'omwezi 14 nayongera n'ateekayo akatambi kano. Naye nze neewuunya paaliyamenti ya Uganda balina omutemu munda mu paaliyamenti tebamwogerako era tebaagala bamwogereko. Omuntu okumwogerako bagamba nti ate obiyingiza mu byabufuzi. Naye ebintu ebyo byonna tebyafiibwa nkoko olw'ensonga nti yalina backup mu poliisi ate yalina top backup kuba yali alina poliisi kumpi yali alina poliisi yonna mu ngalo ze. Flying squad yali nayo mu ngalo. Poliisi okutwaliza wamu entire poliisi yali alinayo mu mikono gye ng'agikozesa kyasobola okwogera kyayagala okukola. Kati ate ng'ennaku z'omwezi 27 Novemba
n'ayongera n'atuwa akatambi kano. Nga nkwatibwa ekitongole kya ISO. Bansanga nva bweru bankwatira ku airport. Ne baŋŋamba nina emisango mingi nnyo egy'okuddamu wabula nina kukolagana nabo nsooke mmalirize bankendereze ku bibonerezo oba banziggyeko emisango gyonna nsobole okubeera nga neeyagalira mu nsi yange bulungi. Kati ng'ennaku z'omwezi 3 omwaka guno gwennyini gwe tulimu, omwezi guno gwe tukubye amabega ogwokusatu, mwana mulenzi ataddeyo akatambi kano. Banange bino byonna mbyogerera sikyalina wensula. Siyina wensula. Bangobye ne ku hotelo gye baali baŋŋambye mbugenda owummulireyo bangobyeyo. Gyo babadde bankuba masasi bangobye na mmundu. Naye kaakati bw'omala okukozesa omuntu olina ssente ze, lwaki tokwata ssente ze n'ozimuwa n'omugamba tambula ogende? Akwate passport yange agimpe ampe ne ssente zange andeke nze nja kweyiya. Mukama bw'anaatuyamba coronavirus naggwamu nja kunoonya eggwanga mwe ŋŋenda nnoonye ssente kubanga Uganda erabika si nsi yange. Ebyo kati obiwulidde naye ng'osobola okubyekkaanya, osobola ogenda ku peegi ya Bobi Wine n'okekkaanya bulungi n'olaba n'ekifaananyi ekituufu ekya mwana mulenzi ono Ssenyonga Ronald nga accusinga Bobi Wine okubeera nti yali involved mu butemu obwakolebwa ku biiki ye ey'e Busaabala. Kakati ye muntu y'omu atadduka agamba nti abasajja baagala kumutta baali bamukozesa yali swaka bagwe yayogera ku Bobi Wine. Abaffe bw'obanga ogenda okukola ndowooza tugende ku lugero lwa Abaganda. Bw'oba ogoba musajja muno oleka mwezi n'akuzza. Mubeere bulungi, mweraba.